Okay, mikwano mulungi atwa ku TV program. Wewunyise omwagalawo surprise your loved one buli omu otulabidde otuddewa show gitegeddewa oli Bulaaya oli Uganda oli mu kyalo oli Mbalala oli Mbale oli wa Opshifa ayingiddewo mbalaba mwebuuza bana bawala bano bali nabo nkola ntya bano baliwo okusavinga mmwe kennyini mmwe abagalwa baffe kuyoyota omugole waffe oyo gwe tuba tugendako weyetagisiriza omwambaza bagambye Shifa ekintu kino tulina kijanjawaza tugende tujanjawaza abagalwa bano baliwo kuramwe abagalwa baffe betuba tukyalira omugole aba ow'olunaku bwetyo mikwano mbabuuzaako otherwise kiri kitanyongera bajjukiza continue subscribing to our YouTube channel. We are giving back tuddiza abantu abatakka wansi w'abantu 100 tugenda kyalira abagalwa baabwe nga tuba surprisinga wano muwewunyisa omwagalwawo ku bbiru ya Hope Shifa Nakawombe ne Kuruye tugenda batuddiza bamaama baffe basista baffe baani gwe ne wooba ng'oli active ku YouTube nayenga omwagalwa wali Uganda tujja kukontakta tugambe tuweeyo omuntu wogoyagala tuddize tugende tumukyalire bwente nyongedde sibalise banange tugenda surprising omwagalwa waffe gwengendo bagamba mukama mutegama tumuwulirize tugenda surprising omukyala general full figure naye ng'ani atutumye anti jogera mukama bayinza omukubira essimu naye kweka ng'ani atutumye omwagalwa we agamba Shifa nze oyo omukyala buli kyakola kinnyumira omwami ayitibwa Isaac amugenda mmanya ali luddawa lwaki akikoze naye nga mbadde mbasaba kanziruke misinde tumusange wali kubanga naye bane tujoga abawunyisa omwagalwawo sho tugenda gikolera ku BTM TV mugimanyi batugambye omukyalo oyo bamukyazizza ina show kanaffe katutuuke tukole surprise show mu show Honorina buza ku bantu simple bagay hi okay naye buza ku bantu ani hello I'm Fatuma kati tuseeko banange don't forget your masks we need you alive obulamu kikulu nnyo masks on tulumbye mutugoberere mulabe surprise enabetya berako tovaako tolinda kunyumiriza continue subscribing na yeso surprise ataka tazileta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda kulukumi kuwate rwenda olobulabo bwakumukomo bwotona banange mulabe jam mulabe wano okusinziira ku GPS wano mulabe tudda wali maaso naye mulabe akantu kakoze red kitegeeza wano wonna jam mpaka kati tetugenda okukola bannange crew tuveemu tulinye ka boda kuba bangambye shoje bakyazizaako full figure kigenda mutekinga just few minutes okubanga bammaliriza nga afuluma okgenda kyokka twaga olufuluma agwe mu surprise kyokka tulina omuntu betukwataganye nabo abamu ku bo waliyo omwami ayitibwa Lala akolayo era also is a movie actor naye mbadde nteesa mulaba kati bizise tusemu katono naye mbadde nteesa tufune boda wano ffe mutusanze ebirala tukwateko zaemu mu boxi tukwateko bye tukutte sikyo tukwateko betukutte tukwate tukulinye boda surprise west obeziba kati lengera na yeso surprise ataka tazileta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda kulukumi kuwate rwenda olobulabo bwakumukomo bwotona busurprise ngaba mulamuza boda ekisoka wantegelo kuva kukagere mpaka jinkoma eri kwa gundi kwa kashiya wa ebadde twagayi Mawanda Road jeri banange
Andrew yogera n'aba boda bannange buli wa boda gyali mu tuseera tuli ndaba jam tusazeewo tufune boda anti munaye gwe oli wa bbeeyi oba leeta otekane mmeka k'otegeddewo mutuule babiri mmeka okay mikwano bannange katusooke tudduke tukole sheeno nabagambye temuvaako jjamu tukuttewo akaboda baziyita surprise naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sobi aimine ebirungi lwenda kulukumi kuwadde lwenda olwobulabo bwakumukomo bwotona busurprise ekisooka wantegera okuva ku kagere mpaka ginkoma gyokomwanono banyawo naleta olwobubayo butuuka omwanono naye wawo mubwakimpwaja mupomeranze ezo surprise ataka tezireta hatataka wabula nnina siku bino byokola mwana wonnina byotunula byankuba wabula nnina siku bino byokola mwana wonnina byotunula byankuba wasoma wagenkuga nkutya nze ssebo wanjiga kameramani ne bamubba naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sobi aimine ebirungi lwenda kulukumi kuwadde lwenda olwobulabo bwakumukomo bwotona busurprise ekisooka wantegera okuva ku kagere mpaka ginkoma gyokomwanono banyawo naleta olwobubayo butuuka omwanono naye wawo mubwakimpwaja mupomeranze ezo surprise ataka tezireta hatataka wabula nnina siku bino byokola naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sobi aimine ebirungi lwenda kulukumi kuwadde lwenda olwobulabo bwakumukomo bwotona busurprise ekisooka wantegera okuva ku kagere mpaka ginkoma gyokomwanono banyawo naleta olwobubayo butuuka omwanono naye wawo mubwakimpwaja mupomeranze ezo surprise ataka tezireta hatataka naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sobi aimine ebirungi lwenda kulukumi kuwadde lwenda olwobulabo bwakumukomo bwotona busurprise ekisooka wantegera okuva ku kagere mpaka ginkoma gyokomwanono banyawo naleta olwobubayo butuuka omwanono naye wawo mubwakimpwaja mupomera naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sobi aimine ebirungi lwenda kulukumi kuwadde lwenda olwobulabo bwakumukomo bwotona busurprise ekisooka wantegera okuva ku kagere mpaka ginkoma gyokomwanono banyawo naleta olwobulabo butuuka naye nga bambi abawunyisa omwagalwawo mbamanyirayo kibaweddeko naye nabaganga bwe nkibawa mutulabye kaboda swi bagiyita surprise manye ekintu ebirabo babinatukako saawa mmeka emmotoka tugireseeyo muwe essimu ya samusanga akwasaganye aleeta ebirabo ku contact naye nga bambi abantu baba n'abantu ababaagala onaagamba shifa
onagamba nze bannange omukyalo oyo buli kyakola kinyumira hero wange kwegamba bana ebibaawo mwangu we onyize yakumeka manager. Okay, 2 and 3. Alright, bannange nabagamba nga bwe nkibawa okakasa tuli kutu tetugenda kutu tufulume bannange Sofiraavu era yenze naketera mu ango nyingi ani Sofiraavu anti kati nemmalaye nemugamba katukikole leero nenkubira ku rasta mbalengedde nga muyitawo nemakindye mbalabye Sofiraavu yakubidde era yakubirako bano nga muli wala togikwatako receivinga muntwe ompe ekintu mbitegeka thank you tusekola surprise olwo nno mba neekaza pressure njikendeeza nzinazina neyo baaga jamwe bwebati kati bwebaera mpya bateekamu bino nebwe tubijjamu eno yange wallet, it's personal. Wallet yange temwerabira ne mujigabira mkwate. Kute cake. Jifuna. Kano kama na munda kano kanga. Mujirabye bannange ebitiibwa bwe bikeera ebitiibwa menga batuufu ekyo nakyo kiwedde step tugiyiseeko alhamdulillah. Surprise jangu surprise baby. Surprise baby no. Surprise baby no. Oyina abantu eyo bo inspiringa. Sure. Bafani bo oli agamba nze shifa. Full figure ndi fani we. Nze mulabamu lwakuba ebimu abyogera mu bukambwe naye nfunamu pointi ze sirabanga muntu ayogera mazima ng'oyo. Anti Bible egamba nti amazima gali bafuula ab'eddembe. Ye agamba shifa siina nnyo naye njagala nange muwe akatono kukennina musiime nange hero wange musiime ng'ensi eraba. Tuli ku program eyitibwa Weewuunyisa Omwagalwawo Surprise Your Loved One ku Star TV. Aba Star TV munansonyiwa sijja gamba nti show ngikoledde mu luguudo ngikoledde ku BTM. Batuyambyeko mba temwagala nkimenshonize kuba wendi ku BTM bagimanyi ne bakama bange it's a reality TV show bwemba ku BTM gyendi naye nga bannange kitibwa kya Mukama neyanza munaye nabeerayo mu nsi nga nange alowooza ku nze akulowoozaako naye mbadde nsaba kamukubire kasimu bayinza okugamba shifa ajubisa bayinza okugamba surprise tuzeekoledde tobimanyi kati bambi kamukubire namusevingako faani ate bannange ono alaga njagala nnyo kuba yantaddeko ate wange yakutaddeko ne his excellence munnange netukukuta bingi bibyo bikyajja bamukwatireko Hello kwali ku ssimu tuli mu mbeera ya birabo beerako ogenda tuwa obubaka ebirabo tubirese lumu Rina musumulule ebirabo ebirabo bwokola obulungi ako kazze munda
Come on. Kano kano. Put it inside. Bino byange. Byonna bibyo. Eranga obumu ku bubaka bwe wanagambye. Thank you Nankumbi Jennifer Full Figure for making Nakangubi Jennifer Full Figure for making so many ordinary moments extraordinary. Never stop being a good person because of bad people. Batolekera okuba mulungi olwaba bad mind. Agamba munange Shifa olwero tugamba tusimenga abantu era keke eriko thank you Full Figure nangamba Shifa so tekako ekifaananyi kye kubanga ayagala nnyo taata we konze we otuuse era kino si kipapula eno si stick eno yonna keke eno yonna keeke awo wonna yonna byonna babirya nga bwe biriko. Okay, mukwano tuwe obubaka akoze surprise eno kubanga ebirabo bitutisse naye tuwe ebigambo ebyo byobadde ngamba. Mbagambye nze nasigala kwebaza mukyaki ngenda kwebaza. Sikyasabiriza Katonda. Amina. Ngenda kwebaza twebaza nnyo Katonda. Twagale nnyo ensi yaffe. Amina. Tuwagire nnyo ebintu ebiri mu nsi yaffe. Kuba nabaga naffe abali e Bulaaya era baweereza ffe abali mu nsi yaffe abasodo gikumaso. Ndi musanyufu nnyo nnyo nnyo. Mbadde sino sibitegeera nze byonna. Surprise. Mukwano ali ku simu. Ensawo. Kati tubuulire kati katumuulirizeeko kati kakuwa obubaka abantu bayinza okugamba nti biki wangi mukwano. Hello. Yes, yongeza ku ddoboozi. Hope Shifu tuseye wa Full Figure. Ndi naye serebuwo omubwati. Ampulira bulungi oyo. Akuwulira. Basange Shifa we bali kutuukayo we bali kati. Gwani soko mugambe erinnya. Nesumsigaze ampita Isaac ndi fani wo nsima Isaac fani wo. Tusima buli kimu tubeera ku Facebook ku TV natukulaba. Mubulaba buli wamu. Naye okusookera ddala okusooka abantu kukulise emunyonyo ey'ab'ensaalwa gye baakugoba ku mikolo mbw ayagadde alumye ennyo ab'enswalwa baseka mbu simanya bagobye ku mukolo mbu kibalume. Amina munange ambu ayagala bamanye nti naawe bakwagala ate n'ebirungi bo babiraba. Amina kigana kyange naye tebangoba. Bannamawulire bawandika bye baagala. Kati jjukira ate awo ne balinda ekigambo kyo nga tebalaba. Naye fe awo twasangibwa surprise yaffe twakukuta dda. Si kyo Rasta? Twali tetwakukuta dda. Twasangibwa twakukuta dda. Bambi asiimye. Kayimba kyaka Full Figure akasinga okunyumira. Kano akachansi nalubega ke yaddamu kuchakale. Muchakale. Kati muyimbireko awo ebigambo kimu bibiri akakase. Wanji let's go 1 2 3 Kuchakale. Kona. Nabafa buno. Okay. Zaka. Bannange zije munkozo olwalero nze sanye muntadde musimanyi. Kale mukwano kati nzikiriza nkusiibule obubaka abufunye. Nange nja kwongereza okwo kuba obadde obiŋŋamba. Bannange nsanyuse mugambe nsanyuse. Osanyuse? Nsanyuse nnyo Isaac bannange mukeka ku nnamba ye. Neyanziza nnyo neyanza baganda bange mwe bali kunjagala bali kunza maanyi basaba ekigambo kimu twagale ensi yaffe tuwagire ensi yaffe tukole ebintu ebikulaakulanya ensi yaffe. Twagale nnyo abantu abakyalina obusobozi obutwala eggwanga mu maaso nga His Excellency Kaguta Museveni olw'obulungi bw'ensi yaffe. Tuve mu bintu bya karaoke tuve mu bintu by'okubanga kubanga neba Honorable Kyagulanyi bavuka b'amaanyi era basobola okukola oba okuyambako ku president okukola nga tutwala eggwanga mu maaso. Tukole emirimu egitugattako twongere okweyagala n'okweyagaliza. Okwagala kwonna ne Bible ekwogerako okwagala okuliko ebikolwa kuno kwe kwagala okuliko ebikolwa era Isaac andaze nti anjagala era bannange nsanyuse nnyo Isaac so ogamba ekigambo kimu nti Mukama Allah yekka yabakuddizawo akukuume akuwa obuwangazi wekuume covid tusobole okuwangala mu nsi yaffe n'okweyagalira mu nsi yaffe. Ne baganda bange bonna gye bali bonna naddala Bannayuganda mbagala kyenkanyi
nze tewali muntu gwe saagala kabere wa Nuupu kabere wa FDC kabere wa DP mbagala yes mbagala kubanga tuli bana Uganda tuli bantu abagala ensi ennungi so ndi musanyufu gye munkoze nze simanyi nakumanya nze nina n'obusungu bwange nga simisi anyiza dda naye omanyi nti obadde atukukuta bwe nkuba akasimu aliwa ompiseeko emakindi awo are you sure ningamba emotoka yeekkiridde tudduke are you sure jamu bwatukutte ne tugibuukamu ne kuruswi ku boda naye nga muli batemu tujidde ku boda okakasa naye nga muli batemu naye nga bannange tweyanza bintu byange bintu nga bingi nnyo ate bambi yagamba butono bannaye bingi nnyo bingi teri kitono kiva ku mutima gwa muntu okwagala okuliko ebikola kwe kunne Bayibuli ekwogerako so twongere okweyagala twongere okumanyisa yaffe nti yamuwendo ne bannayuganda bannaffe nti bamuwendo baganda baffe betutali nabo olaba bali wamu naffe tubeere bumu nabo yonna gye bali ate amazima bagalaba so ndi musanyufu nnyo sina n'ebigambo bimpeddeko nze kuba sibikiza ne Isaac nsobola omusabira Katonda ne Mukama amwongera emikisa amwongera amaanyi amagezi n'obuganzi n'emikwano emirungi nange kati nfuse part of ye nfuse family ye kati olaba bwe yalonze obufaananyi yabujja ku Facebook nga bwampa naako kaseeko kano nkajjukira twali ku mukolo gwa Julia Ngume nkajjukira kano nange era agamba Dear Nakangubi Jennifer full figure be the person who breaks the cycle. If you are rejected, choose acceptance. If you were shamed, choose compassion. Be the person you needed when you were hurting, not the person who hurt you. Vow to be better than what broke you, to heal instead of becoming bitter, so you can act from your heart, not your pain. You're loved beyond expectations. Kano kati engeri gy'obeera bize oyinza obutafuna budde ate oyinza ogamba fulaawa tabula kyayi n'alwawo kati nga gwe bakakuteera muno kakyayiko otambula nako ebyokya bisigala byokya ebinyogoga bisigala binyogoga kakolanga fridge kakolanga flas Mukama Katonda bannange waliwo abantu abakuwa ebintu memory ne kusigala ku mutima nga terivaako waliwo abantu abakulaga nti no mu nsi ddala naawe abantu bakwagala bakuyayanira waliwo abantu abakolera ebintu bino kati bino bimu kubitongera amaanyi n'okutongera okulaba nti bannayuganda tuli bumu nabo era nze kinewunyisiza nnyo manyi ffe kati tukuze tetulina bazadde zino surprise tetulina bazikola tetulina biki yes ate ffe tuzikola nnyo n'ate bandamu badde tebazitukolera so bannange ndi musanyufu sina kyensobola kyogerako okoleko kikwasa Katonda kuba yasinga okumanya yekka Katonda naye nga kyensobola okugamba ndi musanyufu Isaac Mugambe ekisooka ebigambo byampandikidde birungi nnyo bizaamu amaanyi binyongera okubeera strong ate bikwata ku mutima mbyenyumirizaamu kubanja kubanga ngambirabako ekyokubiri nti surprise zino zizaamu nnyo omuntu amaanyi ne waba badde naki kati alina akagambo kagambe nti abakugoba ku mukolo kati olaba laba keki gye nina eriko taata wange nange mukalaze nnyini ampadde kala zensinga okwagala bannange ndi musanyufu kyensobola obagamba Okay mikwano nabagamba twagale abantu tuzeeyo omukwano tuleme kubeera eyo like kyosobola give back eno short eri dedicated to bahiro baffe ababakola ebirungi abantu bali bakowa okuyamba nga bagamba shifa betuyamba tebazza naye ate abakomawo gye bali leero ojja kuyamba oli ate ono tajja kudda naye waliwo omuntu omulala ate Katonda gy'abagenda okuyambira bakiyita paid forward so you never know encha lunaaba lutya kati ye tamusuubira nako abadde takisuubira talina kyamanyi nja kikweza ku WhatsApp ye mkwano so tuyanza nnyo tweyanzege yonna gye tuyise bannange ababaddeko yonna nga tuyita mu jaamu ku boda gye tukoledde show thank you so much mubale gumikiriza okushifa nga bwazze era bwe mu accepting bwe mutoleero bwe bityo bwe bibadde bwe mba nnumba muntu nti nja mufuna tuba tuyina omufuna nange Katonda yabikola mbasima wanje onyirira bannange alinga kyokulya Amelia ona abaki Amelia jali bannange Amelia yakomyewo Amen. Yakomyewo yesterday kale mikwano botyo keke eno simanyi general kyeyandyagadde wanji waliwo abagamba tusaba keke yesalibwe naye katubuuza general yekyagamba ayinza okugamba owaayo waliyo abantu bange oba salawo kyoyagala omugole w'olunaku kekinze kyagana girabako kubanga keki eriko muzeeyi kubanga eri gyalaga ino okutwala obujulizi kale mikwano bwe ntyo
Okay, interview with who? Oh yeah, all right. Okay, mikwano toyanza ogenda ku 0782101569 0702562157 zaza ziri ku screen mwe wala abafera abayita Hope Shifa ndi ombwent. Genda ku YouTube, subscribe to our YouTube channel oberengo olaba show. Start TV onakulwa ku 2 sawa 4 ezekiro. Genda ku Facebook likinga oberengo followinga. Nabagambi Hope Shifa is giving back to abantu 10 okudda waggulu tuddizammwe bafani bafe. Don't forget. Thank you so much Bwent. Surprise ina kyakoze. Okay, tuyanza tweyanzege. Nache nyongeddeko nnyo. Omanyi kati ffe tuze tukolera abantu bintu bingi. Ba mikwano yaffe nitubabeererawo ne tugezaako okulaba nga tubanyiga ebiwundu ku mitima. Naye oluusi nga gwe tolina akikolera. Kakati kinnewunsiza ate Isaac simumanyi. Simanyi na gy'abeera. Ali mu nsi ki? Ajja kunnyonnyola details. Banayinza mpa ku simu ye n'ekifaananyi kye. Kugamba nti kimpadde ate amaanyi. Amalira era bannanga abatanjagala mwine ennaku muneerinde. Abasa ayina bakola ka Facebook live. Gwabadde asuubira. Mbakugamba teeba kuba nti bagamba okuteeba wanditeebyani. Sina muntu mwensoba kuteeba kubanga ampozi kati essaawa ya leero nti mikwano gyange gisinga bali State House bali mu State House. Bali mu State House. Bino bibadde biŋŋamba mboyinza otteeba bajjo. Mbaloopye nze njogera amazima. Okay, thank you so much wanange. Yandibadde nga mama lususu n'ate nayita mboba mama Fina. Mama kati mama Fina asobola kunkolera. Mama Fina abikola nge banange bye. Thank you so much. Bye.